wobanga obadde olimu ekirowoozo eky'okutoloka ewa mukamaawo nga n'ensonga z'owanafu nti mikwano gyange gye bali bangamba bakola ssente nnyingi bangamba beetaaya mukwano gwange nsaba owulirize vidiyo eno omukyalo ono gwolaba ku sikuriini yo mutolosi era avuddeyo ng'alina ebigambo byasindikira abakyala abakyali mu kontrakiti n'abagamba bamaama eno gye tuli ebweru kyokya bwe kiba nga kisoboka ng'awo wooli okyayinawo akalembereza sigala mu kontrakiti batono nnyo abagenda okuvayo bakugamba ebigambo bino era omuntu avayo n'akugamba ebigambo bino aba alumirirwa era aba yejjusa lwaki natoloka ngalaba mu kontrakiti wali kalekaleko mu kontrakiti baali bakuliisa mu kontrakiti wali tosasula renti woosula abatolosi buli mwezi basasula maama kiyumba ssente za renti oba maze emyezi 5 nga toli wa maama kiyumba oli ku mulimu okola ezo z'olina okuzisasula wabeewo agamba nti nnimba wemba nga kyenjogera nnimba kuba nninako abatolosi bemmanyidde ddala nga yakugamba nsasula renti oba maze emyezi 3 mu nnyumba ewa mukama wange gye nkola yadde sisuze mu kiyumba kya maama kiyumba I have to pay oyo renti omusasula agambye ekiri ebweru kyokya bamikwano bw'oba ng'otoloka lwa nsonga nnafu because waliwo mukwano gwe yatoloka kubanga yagamba bafuna kiralu naawe ogenda ofuna ekiralu ekisooka ebintu ebyo birimu mikisa nga bw'olaba n'ekiyumba nti kya mukisa bw'ofuna walungi bw'ofuna wabi oba na mukisa gwo mubi so n'ebweru bwe kiri tewali njawulo ate ebweru kyokya kubanga buli kimu g'ogenda okyetuusaako kati mulimu omwana ali mu kiyumba nga bamuwa n'ekizigo bamuwa n'eshampo nga mama ne wanaaba kale takuwadde shampo ojja kugenda otoole kuwa mama onaabe kubanga bibeera mu kiyigo kadama munnange ali mu contract kadama munnange ali mu contract guma mukazi munnange guma nange ali ena akugamba siri bulungi nange ndi kukyokya naye guma nga tonnaba kutoloka sooka otunulemu ebweru gy'ogenda bigenda kubeera bitya ebintu byebweru ebintu by'okutoloka ebyo byamukisa nga woolabeera mu kiyumba kya mukamaawo nti nno ffe abamu batomera tutomera ate abamu ne batatomera abamu ne bafuna emirembe ate abamu ne tutagifuna so n'olwekyo gweoba oli mu nnyumba ya mukamaawo ng'okola towummula omusaala gwa nduulu naye ng'ate bamala ne bagukuwa emmere yadde tolya kimala mukwano gwange sikuwagira kutoloka ezo ssente z'ogenda oteekamu okutoloka obukadde 3 oba obukadde 4 oba obukadde 2 n'ekitundu bulina tebusobola okukolera ng'ozze Uganda mukwano guma tewali mbeera ya luberera nange akugumya siri bulungi ndi ku mpiso naye mu kitolosi olina okwegulira buli kimu n'emmere mugisasulira w'obanga oli wa maama kiyumba nga toli wa boosi gy'okolera nti onoofuna akamere k'obwereere ewa maama kiyumba musasula emmere gye mulya omwana oli yaŋŋamba nti bakomawo ewa maama kiyumba olunaku lwozze bw'oti n'oyingira maama kiyumba ng'ova okukola olina okuteekawo ssente z'emmere jjukira oyinza okuba nga wakatuukawo bw'oti ne bakutwala ate okola awalala naye oyagala toyagala oba tonyweddewo omwana yaŋŋamba nti ne wooba tonyweddeo tuzzi ne wooba toyina kantu konna kooliddewo ezo ssente z'emmere olina oziteekawo so kati bannange abantu abali ebweru tebagenda babuulira biki bye bayitamu mulimu abakifunamu omukisa naye ate mulimu abakifunamu ebizibu n'otandika okwejjusa ekirala ninako abakyala abajja gyendi nga baŋŋamba ndi mu kitolosi naye nkoze ntya okudda ewaka bamaama kiyumba lwaki temubuulira abakyala bano engeri gye balina okuddamu ewaka olw'okuba nti mwe mweyagaliza ssente gyakoma okubeera ku ddungu oba ofuna eza renti omuggyako ez'emmere ate nga n'ewantu gy'omugabo okukola omufunamu ssente kati temwagala kubuulira bakyala bano prosesi yakudda waka kyannaku nnyo nti mubeera n'abakyala abo ate ne baddukira waffe okutubuuza bannange nkoze ntya okugenda eka naye omuntu bw'oba omutolosa mubuulire ne prosesi y'okudda ewaka bw'ebeera
nti bw'oba oyagala munange okudde waka keera bukeezi ku makya gamba driver akuvuge mpaka ku deportation. Kuba omutolosi yes or no nti olina kuyita ku deportation. Tewali kkubo ddala era olitakulimba. Omutolosi ng'oli we Saudi olina kuyita ku deportation. Era bw'oba oli eyo ng'okola owulira obikooye oyagala kuddaka ng'oli mu kitolosi, parking ensawo yo driver akuvuge mpaka ku deportation. Process esigadde egenda kutambulirawo bamale bakuzeeka. Bosi waba teyakuggulako musango, bw'aba alina omusango gwe yakuggulako era bijja kumala kuggwa then oddeeka. Bw'oba ng'oli free toyinako musango gwonna, oyinza okuba olikolera nawe keesi yokka basobola ogisolovinga. Wabanga mukama wo teyagamba nti wabba golodi wabba ssente, tebijja kulwa ekinene nnyo weeks 2-3 oba Uganda. So omutolosi wonna w'oli ng'owulira okooye genda ku deportation, ogenda kuddeeka. Ate bw'oba ng'olina passport yo nga watoloka ne passport yo togenda kulwa ku deportation weeks 2 bajja kuba bamaze okukola ku process yo ng'odda ewaka. Okuleka atalina passport oluusi kirwawo okukola ekitwalako weeks 3 oba mwezi nga toliko ene case nti bosi yagamba wabba aba wakola ki, nga toliko case ezo nnene ojja kuddeeka. Twesanga nti mumala kubeereyo ne mulwala. Imagine omala kulwala obulwadde ne bukunyiinyiitira n'otandika olebera n'olyoka ojjukira ogenda ku deportation. Lwaki? Banange muddeeka nga mukyali balamu. Kale kankome wano eno mubadde balabi balungi, mukama bankumira nnyo yatakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako. Mubeera bulungi, mweraba.